Mawulire si malungi. Lydia Jazmine amaze n'alumba Rema Namakula namukubira esimu. Akatambi nkalina mu maaso awo. Sefuko amaze n'amukubira esimu n'amubuuza n'atuwa details. Kalinga buli nkola yafano kwanda boyuji ka video mbadde nsaba okampele ka like yawe yakasotambula katukira omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information cause twali tubitwala ng'ebyokusaaga naye kati information oba empalana yeyongeredde ddala kati efuuse batuuse ku extent y'okwekubira amasimu nga nyongera okujjukiza hajimiti walinnya okulombereddwa gwe nanga olina ebizibu namba yawe sembe 15 minute boxing WhatsApp ajja kuba akuyamba. Mwe mulowooza Lydia Jazmine takubidde Rema esimu n'amuvuma n'amukunkumula paka ku ttaka. TikTokers gather leave whatever you're doing and gather. It is time for some lugambo. Bana mwe mulowooza olutalo Lydia Jazmine olwa Lydia Jazmine wamu ne Rema wamu ne Karo Nantongo lwakugwa kati mama tulakalira nkubuulira ensonga lwaki Lydia Jazmine avumye Rema namukunkumula namukyusa namba namuwa ebibye namuleka nga tonya moli. Kakati muno mwenonyeza olugambo ngenda nkubira Namulondo. Eva ono best friend wa Rema mumumanyi nga mugamba bannange mukwano gana amawulire agayitaayita mpulira Karo Nantongo ayomba ne Lydia Jazmine ate Rema abiyingirira muwa. Namulondo ngamba Dr. Sefuko tulakalira mmala okulukuwa naye tolusaasanya tamanyi gwaluwa mpiso teyesigamwa teyekulwamu ate teyefumitwamu mukwano ngamba Dr. Sefuko olaba omukyalo oyo in fact atandikidde neno nangamba ojjukira bulungi nnyo emabegakaawo sister wa Rema yina ensonga zejja nayogerako ffe nga tusirisenze ne Rema Namakula ne tusirika era omukyalo oyo gwolaba Lydia Jazmine ye omu ku nsonga lwaki Eddie Kenzo ne Rema Namakula bayawukana naye ffe twakimma amazzi ne tusirika. Omukyalo oyo kuva ddanga yeetega Kenzo, omukyalo oyo kuva ddanga tayisa zikweya singa tayisa sikaati nga teyewumuza mukwano nengamba wangi lupe nga ngamba Sefuko okkiriza tokkiriza omukyalo Lydia Jazmine yegondeza mu kamera naye mubi nnyo muzibu nga gye nkikomeza konze wangi mama simbula embalasi tugende munaye nga ngamba era kyova olaba nga na buli kati takyayagala Rema kubanga Rema ebiseera ebisinga aleeta omwana ne bakoparensinga ne Eddie Kenzo bannange mbwera yasitulako olutalo n'agamba Kenzo singa nziramu nenkulaba ne Rema tetuddamu kwatagana toddamu kuyimba nange ku federation era n'atuuka n'omuteeka ku nninga n'amugamba ye federation agenda gifuluma agenda jabulira singa talekerawo okubeera ng'alaba omwana we kani imagine n'agana n'omusajja olaba omwana we ne mugamba bannange Namulondo mpola onvuga speed bannange bino byongamba nabinyumiza nti abatikitooka tebanvume ogumwa tebanvume olugambo tebanvume okusabukasabuka tonveemu mukwano nangamba Sefuko tuli banyiivu gwe vamu ebyo byozanya tuli banyiivu tetuli basanifu kiki ekivumya Rema wulira okusookera ddala ye Lydia Jazmine bwagamba lwaki muganda wa Rema yavaayo n'amwogerako naye fula tayagala drama kumbe byayogerako era bya drama n'amuvuma n'amugamba agambe muganda we yeewumuza akakanya akapama ku ttaka yamugamba kakanya akapama k'embaata ku ttaka akagenda kamansa bbi banammwe mbozi ndala ndigibe w'amadda naye olutalo si lwakugwa kati ate bwe yamaze okubuukira Rema n'agamba Kikalo gwe kiddami omama wakuliranga biddami binene ebiva e Bungereza toddangamu kunneerijjako gwe kiddami gwe mwolegera face kuba make-up banene bavuma Nantongo ne bamugamba alina akabina k'endoddo ne bamugamba akabina ke tekanyuma kufunwako nga tekali mu mpale ne bagamba Karo Nantongo yakula bubi buyesulasula mazzi yetegatega simanyanga biki ne bamulangira obutasika
bannange balangidde Karo Nantongo obutasika oba yazirabirawa eza Nantongo mbozi ndala naye bannange eno waliwo 3 4 5 6 10 sivaawo ngenda kubeera nga nnoonya olugambo kiro misana east west center left right bannange Lydia Jazmine muka ate kukenza atabuka chokola bayayimba njagala wakiri nfune ekyambe kukume kwasene nnembe gavumenti erwefula eddembe gowange ebisigadde nagamba ayaya nange kanfuna akambe kukume kwasene nnembe gavumenti erwefula eddembe TikTok ewunye n'evvumbe wo nyabo bituukiridde bannange Karo Nantongo bakumaze ebyo byoyimbayimba simanyanga olabula leero balabudde ggwe bakugambye singa baddamu ne bakulaba mu maaso ga Kenzo Nantongo singa baddamu ne bakulaba mu maaso ga Kenzo ebyo byobigula obubi n'obutenkana owedde ye Rema bamugambye akakkane abeere wabbaawe tebaddamu mulaba ng'azungazunga n'omwana bannange Rema bamugambye atuuleko wansi yeewumuze balamwe munagamba ndi wa bigambo bingi ngenda baleetera amaloboozi kubanga nze sirikodinze nsula nkoko nadde nga lumonde mu kikata naye nga mbaagala nnyo nyongera okubajjukiza mugende mu centre mufune ettaka ku mitwalo 5 okudda waggulu ate nga waliwo ne TikTok city phase 3-4 bannange eri emukono batiktok abo bonna gye bali balinako streets Dr. Sefko baani bamiki baani abo bona banaye mugendeeyo mwegulire poloti zammwe mwezimbe ekirala bannange SK Beddings bagamba balina bulangiti masuuka makapeti buli kimu bulangiti mugende mubawagire bali wali eri ku Total Business Center otuukawo beeranga onoonya edduuka TBC 05 obagambe Dr. Sefko yalanze tuzze kubawagira n'ekirala temwerabira batuteeka mu ssente babayita Nova Skin Care Products be batunyiriza ne tubeera nga tutuulamu filters ne zitunyirizayo batukubanga filter tetuulwamu mubi ate tetuulwamu muntu alina sikini mbi kwegamba nammwe abawala abali abagala okunyirirayo nga Dr. Sefko mugende wa Nova Skin Care Products wali ku Pioneer Mall Shop naba PD66 abeere nga bawotche ziko bonna abagala okweruka abagala empisa ezerusa abagala ebizigo ebisigala mu nakyo abagala kiki lip scrub sabuni anyaba anyiriza byonna oyagala kutambala kaso mpamyo buli kimu gena bakoleko kuba balina ne spa embozi yabo abaana ngenda kubeera nga njibongera ddala naye nga mukulikeejo mutusizaako engalo amanya bampita Dr. Sefko wendi nnyo okubeera nga mbaweereza olugambo buli kalwawo left right nze wendi okitegedde mbagala nnyo mbagalira ddala amanya nsigadde nze Dr. Sefko